mbaniza kadde kano muli mutya mwenna mwena abafollowinga Faali TV UG naye mbeebaza ne mbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kade mbatumedeko abali era akambagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kade bagita Faali TV UG updates mba nazo each and every single day. Wa Pastor Tom Mugerwa byosi birungi wa Pastor Tom Mugerwa byosi birungi wabula si ye yekka waliwo kanisa zimwe nga kanisa naye nga kampuni nga kampuni basolooza endiga naye nga omusimbi ogwo nga bewandisayo nga kampuni abasinga budde nga bagamba nti bandi batandika okuba nga bawa omusolo ajjukira bugingo yava n'agamba nti bannange mugira mulindako ku nsonga yaki ku nsonga ya Pentagon naye nga ajjukira leero Sunday service kale kinabeera eyo n'awulira ndiga zaasonze dda awo ne yagamba nti nno tasobola kukola kisobola kubanga azimbawo akanankani akatonotono akamangu akappakupaku yagamba ayagala kukola kiki ayagala kukola mbu ekintu ekiri eva ekitegeerekeka yabigaana yabyewala naye nga mbagambye nti baagala kubanga bakola ki batumya chachi ezimu kubanga chachi ezimu zilinganga zi company zirika akagambo limited abasinga bagamba nti chachi ezimu ku ezo nti ne Pastor Tom Mugerwa zimu ku chachi zikola ki ezikozesa akagambo ako aka limited oba akaliko limited kakati bali mu kubanga bazetegereza balabe niko kubanga ziwa omusolo abasinga bagamba nti chachi yali zikola ki zali baditandika okubanga ziwa omusolo olw'ensonga mbu abasinga mbu bazeetaga chachi embu nga kampuni buzingiza obumbi n'obumbi bwa ssente eri ya Pastor Tom Mugerwa yamukoye gye basonzeemu wabula si yo yokka ne chachi nnyingi era abasinga bagamba nti Uganda Revenue yandibadde kubanga ekola ki bakola ki bajjako omusolo babawe tini namba tini namba wagita tax identification number oba tini namba mbu bakole ki mbu bagibawe kubanga nti omusimbi bakuŋŋaanya muyitirivu Pastor Tom musajja wattu ebintu ebimutambulira bulungi jukira abadde akyakunumba akyabwene ennemba nagwa muvubuka eyabba ssente ze mu kisenge yali omu abaatulanga akakiiko ka chachi kati bagamba nti ate chachi ye kampani awo byandabudde nange mbu eriko akagambo limited eriko akagambo limited yebanga kampani jjukira akati awo olabira obuzibu sebizibu obuzibu buli obuzibu sebizibu naye nga mwongere okubanga mugifollowinga Faali UG News nayo gifollowinga KBTV UG kusanike RTV Uganda now tojja kubanga wejjusa amawulire gonja kubanga batusangako each and every single day mbu just mufollowinga ate musubscribinge munyiga kade bane mbagala nnyo mwenna era mbeebaza ne mbagamba nti mwakola kyakabi nnyo kubanga mwasubscribinga ne munyiga kade bamuyita Pastor Tom Mugerwa kosa nabo abamuli obubi eri abamuli obubi omusajja ono musajja wa Katonda eri abamuli obubi ne baba ali abamuli obubi kati ate simanyi oba akagambo limited kavuddewa akagambo limited bakasanzewo bana bagamba nti nno kyaki eringanga kampani eringa kampani nti zikyali nnyumba za Katonda bwate kyaki mbwe zisinga ez'abalokole bwe zikyali nnyumba za Katonda mbu kyafuuka bizinensi era abasinga bagamba nti naye abugingo yemu ku ezo niko kubanga baziggyako omusolo baleme kuzitwala nga kyaki nti masinzizo tizaafuuka kampani zaafuuka bizinensi balyamu buli bantu babalyamu buli kugamba kiringa ng'omuntu nti bwegenda okusaba olina okusasulira era nti abasinga abagenda okusaba bakusasulira okusaba nti bakusasulira okusaba bakusasulira ate ngaokusaba kulina kuba kwa bwereere kaakati binaggwerawa bino kubanga ndabanga ebitagenda kuggwa kati nze bwe ndaba obulungi ndabanga ebitagenda kuggwa kati ku saidi y'omusumba Tom Mugerwa owa MCF Josokita Mwetunde Christian Fellowship mbagala nnyo mwenna bagifollowinga namwe abasubscribinga ne munyiga kade nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga bagita Faali TV UG updates zomba nazo baaba kinyiza okubanga nkugamba
kinyinza okuba nga nkugamba era nkusaba negamba nti gwe just subscribing nyiga kade following ebirala bindekere ebirala gwe bindekere kasita okola ekyo ng'ebirala obindekera nze nja kuba nkutuusako buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Gwe just subscribing nyiga kade likinga commentinga ate osigale ng'ogifollowinga ate osigale ng'ogyekuumiddeko bagita Fahad TV mbeebasa abasubscribinga ne munyiga kade. Ensonga za Pastor Tom baagala niko kuba nga asasula omusolo olw'ensonga ati kyakiye mu kampuni eriko akagambo limited neya Pastor Bugingo neya Bugingo niyo baagala ekola ki baagala era niko kuba nga nayo munnange enoonyerezebwako nayo nti yandifuuka kampuni yandiba kampuni abasinga bagamba nti amakanisa agasinga oluusi eri amakanisa agamu oluusi nga tegafaayo ku bantu tebazimbye ekyaki ate ensimbi zisondebwa ezo zonna bakola ekiti bazitunulemu nti bayita amateeka agakola ki agaluŋŋamya amakanisa kubanga ennaku zino nti buli omu akola ekkanisa nalina ettundubaali naye ateekawo ettundubaali n'akola ekkanisa enkuba n'eryoka etonya n'eryoka ekuba endiga bagamba nti bateekewo amateeka agaluŋŋamya amakyaki osanga amakyaki gajja kenderako nti agatali ku mutindo ag'abalokole onaawulira bagita Fahad TV gimusubscribinge munyige kade mbeebasa mbaagala nnyo mwena bulungi mweraba.